Mugamba muti abagala balungi abeekumira kusenga face to face mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero tugenda kutunuulira meaning oba amakulu g'omukyalo okubeera ng'ayambala akakomo oba akakomo k'oku bigere oba ke tuyita ankoleeti. Waliwo omuntu eyaza n'ambuuza nga ngamba senga omukyala waba ayambala akakomo k'oku kigere kategeeza ki? Nina omuwala gwe neegomba naye mmutya olw'ebyo bye mpulira ku bukomo. Njogera ku bukomo bw'oku bigere oba bwe bayita ankoleeti. Naye leero ngenda kubabuulira amakulu g'obukomo obwo. Ekisookera ddala nti abakyala abasinga ensangi zino nkwata bulungi like these days oba ensangi zino bambala obukomo obwo nga ekigendererwa kyakubeera nti to look good. Talina kigendererwa kiri awo nti oba asikiriza musajja oba akola ki, just to look good. But kisinziira ensi gy'olimu ne community gy'olimu, ekika ky'ovaamu ne abantu b'owangaaliramu. Naye ate waliwo era ensangi zino cultures ezimu mu nsi ez'enjawulo naddala mu bazungu nti bo oba mu bantu abeeru, sijja bayita bazungu, mu bantu abeeru nti bo akakomo ako bakambala nga akambala bw'aba akatadde ku mukono ogwa ddyo aba ategeeza nti si mufumbo, naye bwe bakateeka ku mukono ogwa kkono aba ategeeza ku mukono ogwa ddyo aba mufumbo, ku mukono ogwa kkono taba mufumbo, nga kikitegeeza. Ate era ne wabeerawo abantu abambala obukomo obwo obw'oku bigere nga ye akakomo ako kategeeza nti malaaya, wabula ayina amutwala. Ababatwala babeera mu luzungu babayita bapimpu. Like obeera n'omuntu ng'alinga akumanaginga nga yakufunira abasajja beweegatta nabo ye abaako n'omutemwa gwa ssente zaatwala ku ezo ze baba bakoze eki bakusasudde. So kyova olaba ffe e Uganda, sigenda gamba mu Baganda bula e Uganda osanga nnyo abantu nti akakomo k'oku bigere bakavumirira nnyo era balaba omuntu ng'akambadde gw'obeera oyitibwa malaaya, oyo malaaya, aba ayambadde ebikomo biki, naye ng'ate abamu bakambala innocently nga tebalina kigendererwa. Kubanga nange sigenda kukavuma, nsobola okukambala singa kiba kinkutte oba nga kinsanze nga mpulira nkeegombye oba nga nkalabye, nze sikayinaako buzibu, nsobola okukola ky'okukambala nga ndi innocent. It's not like nkambadde nti nfuuse malaaya, nedda, nkambadde bwambazi. Abalala bambala obukomo obwo nga bayina ebintu bye babeera beetangira oba nga bayina ebintu ebiri spiritual ebiri connected ku kakomo ako. Gwe n'omulaba kutakajjaamu, n'omulaba kuba nti alina akakomo mu bigere, nga boolaba era abantu abamu bambala obukomo ku mukono naye nga bulina amakulu. So oluusi nga kamukuuma ku bizibu by'ensi, oluusi kamukuuma ku birwadde, nga kalina kale ekigendererwa lwaki aba akambadde, nga kali oba ekigendererwa kiri spiritual if I may say, nga kyova olaba ayambadde akakomo ako. So nga tonnaba kujaajinga muntu, nze nno nanditeesezza nti omubuuze, honey, baby, nnyabo oba, naye era tosobola mubuuza straight away nga otomumanyi, olina kusooka mumusemberera. Omubuuza akakomo ako lwaki okambala, yakubuulira ensonga ze. Kubanga ate abamu bambala bu beads, like obukomo obwo nga babukola mu beads oba mu mbira, naye ng'embira ezo ziyina amakulu lwaki babeera bazambadde. Era nga bw'ogwa ku muntu azitegeera ye asobola otegeera nti ezo embira z'ayambadde ku kugulu zitegeeza bwe ziti. Naye ate waliwo amawanga ne mu Uganda mwennyini tuyinamu eggwanga for example eri mu North ery'Abakalamajjo bambala obukomo obwo ku bigere, naye ky'ogamba babeera bamalaaya, nedda. Era be osanga bakambala for spiritual purposes, bakambala just to enhance their beauty, nti kamulabisa bulungi, kwongera ku bulungi bw'omukyala, nga y'ensonga lwaki akambala. Abamu bakambala ng'ensonga zaabwe just kubanga nti bw'aba akambadde kitegeeza anoonya musajja oba kati bamututte kati mufumbo, ayina nnyini ye, kyova olaba aliko akakomo ako, nga n'abamu oluusi mu culture zaabwe oba mu nnono zaabwe oba mu buwangwa bwabwe ng'akakomo ako omwami yalina okukakwambaza. So it's not something nti oba nti kibi nnyo nti oba ki. Aba Nigeria bambala obukomo bwo bw'oku bigere naye bo babukola mu mbira.
si kuba nti nno bamalaaya, si kuba nti ki, bw'ava dda era bw'oba okoze history waabo oba w'oba osazeewo okubisomako ojja kulaba nti akakomo k'okubigere kaviira ddala ate nno bw'oba ogenze deep mu history kaba nno kaava na ku misambwa, kubanga emisambwa ku nsi by'ebitonde ebikyasinze okwewunda oba ebyagala ennyo ebintu by'okwewunda like nti byeteekako nnyo ebintu bingi nti bukomo biki byonna byava eyo mabega ddala. So tetukiwa nnyo nti bitegeeza kubeera nti omuntu ayambadde akakomo oyo malaaya. Omulenzi senga naye nga bagamba ate nti nno omuntu ayambala obukomo abeera malaaya naye omuwala mwagala. So weeyagalire muntu, tulekeraawo okujajinga abantu nga tusinziirako ebyo bye tuba tulowooza bye tuba tuwulidde oba nga tubajajinga olw'ebyo baba bambala. Sobola osanga omuntu ng'ayambala enkunamyo ze ng'akunama naye ng'ate teyeetunda, nga yadde n'okumukwana nti akotikka akabiino mbw ayagala ono n'oli nga si mbeera ze nga si nkola ze. So nze yeyo information gye nninza okuwa ku mukyala ayambala akakomo oba gw'oninza okusanga alina akakomo ku kigere. Tekitegeeza nti malaaya, tekitegeeza nti ki, wabula ye abeera oluusi akambala olw'ensonga ze nga ye omuntu. Ayinza okukambala kubanga ayagala kwongeza ku bulungi bwe, ayinza okukambala kubanga alina bye yeetangira ggwe by'otamanyi, ayinza okukambala kubanga maybe mukama we amuddukanya nga yeetunda nga yamugambye akambale ng'alina okubeera ng'akola ki ng'akambala. Alinza okukambala nga kategeeza nti kati yatwaliddwa oba mufumbo, ate era alinza okukambala nga kategeeza nti kaakati akyaliwo oyo tannaba kukola ki kutwalibwa. Mu South Africa nabo babwambala like karicho, like mu kalicha yaabwe ayambala ng'alina okuteeka akakomo ku bigere naye nga it's an attire oba kyambalo nga naye kitambula bwe kityo nga kya nnono. So tulekeraawo okulaba abantu naddala e Uganda eyo, okulaba abantu kubanga omulabye ayambadde akakomo oyo malaaya kubanga atadde akakomo ku kigere. Tewali yadde bujulizi bw'olina buli oyogera bwogezi by'oyagala. Omukama abankuumire mubeere bulungi, temujjanga okwo. Mbagala nnyo bantu bange bannange abasharinga, simanyi kyakubawa ate gwe alayikinga okola ky'amaanyi, akomentinga siina kye ŋŋamba. Nsaba Mukama y'aba akunsasulira akumpeera ebirungi ebiringa oba ebyenkana obugulu bw'eggongolo. Yasinga okumanya era yalinza obba nsasulira, nze mulya mmere siina kye nsobola bbawa. Bannange mubeere bulungi, tuddemu ate mu vidiyo yaffe endala. Yeah.